الحمد لله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. atenderezebwa wekitiibwa Allah azza wa jalla akyatutaddewo ng'okubeerawo kwaffe si nteekateeka ya muntu yenna gwe yawa obuyinza mu nsi. Ng'okubeerawo kwaffe si nteekateeka ya mugagga yenna gwe yawa riziki mu nsi. Ng'okubeerawo kwaffe si nteekateeka ya w'amaanyi Allah jalla waala gwe yawa amaanyi n'amala n'amaziko obusungu. Weetuli olw'okwagala kwe Allah n'enteekateeka ye n'okusalawo kwe, kubanga tukakasa nti yafaalu ma yuridu wa faalu lima yuridu, akola kyaba yagadde Allah tabaraka wa taala. Bwe tumala okubeerawo, embeera yeetaaga okubeera ng'omuntu alengera ewala. Weebuuza lwaki wooli ng'abalala tebaliiwo? Lwaki wooli ng'abakusinga obulungi tebaliiwo? Lwaki wooli ng'abadde bakusinga ebyengera Allah bye yafukirira n'abaggulira amawanika ge bagenze? Wooli lwakusiimwa kwa Allah. Oba oli awo oyongereko, oba oli awo weekube mu kifuba, oba oli awo odde eri Allah otuuke mu maaso ge ng'akusonyiye. Wooli ensonga ekubeezaawo eyakuleeta Allah agigambye agenti: wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah yatuleeta kumusinza. Okusinza Allah kyeki? Kwe kubeera ng'otambuza byonna by'olina okutambuza ng'obitambuliza ku biragiro bye ate ku lulwe. Kwe kubeera ng'osenguka byonna by'olina okusenguka ng'obisengukira ku biragiro bya Allah ate ng'obisenguka ku lulwe. Ezo empagi bbiri zeetaaga okutegeera. Mu hadisi Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatugamba mu bufunze n'atuga nti: man ahabba lillah, omuntu ayagala ku lwa Allah, wa abghada lillah, n'akyawa ku lwa Allah, wa a'ta lillah, n'awaayo ku lwa Allah, wa mana'a lillah, n'akodowala ku lwa Allah, faqad istakmala iman. Programu ya Allah bagimazeeyo. Faqad istakmala iman. Siribasi ya Allah eba eweddeyo. Nga gwolinze kudda kwa bibuuzo wayitira mu Mekka.
ahabba lillah oyina kwagala kyoyagala kyonna ng'okyagala lwa Allah. Olwaleero kireese ensi okufuukuuka, abantu tebaagala lwa Allah. Ekireese ensi okufuukuuka, nabbi agenti wa abghada lillah, n'abakyawa mukyawe ku lwa Allah. Kitegeeza nti okwagala mu bantu kulina okusigalamu, n'okukyawa kulina okusigalamu. N'obeerawo nga gwe toli libulo, tofuuse nga mbuzi ndaawo. Hadithi eyo eyimirizaawo okwagala mu bantu. Mu nsi okwagala kulina okubeeramu. Ekyokubiri, abantu balina okutamwa, abantu balina okukyawa, abantu balina okusenguka. Waliwo abajegajega abagenda batambula ate wali kukyawa tewali nankeni tulina ku naam. Hadithi eno oba ogijjeeka amagulu gaayo. Wa abghada lillah, okukyawa weekuli tulina okubeera nakwo ku mitima. Era community etalimu kukyawa ebando bonkamu. Tulina okukyawa. Naddala omuntu oyo yenna gwe tulaba ng'atandise okusaatuukira ku mateeka ga Allah, ne tumugambako n'agaana, ne tumugambako n'asigala nga yeefuula wa kitalo, tumukyawe. Nga tumukyawa lwaki? Lwakubeera nti atuliddeko byatuliddeko la, lwakubeera nti ayina byawambye neyesigaliza la. Wa innama tumukyawa nga tumukyawa lwa Allah. Okukyawa weekuli era kulina kubeerawo ila yaumil qiyama, ne ku mulembe gw'abannabbi kwaliwo. Wa a'ta lillah, okusaddaaka kubeewo. Community talimu kusaddaaka efaafaagana. A'ta lillah, naye ekyo tulina kikola nga tukikola ku lwa Allah. Ebintu ebyo bisatu tebirina kuva mu community. Okwagala kulina okusigalawo. Okwagala kulina okusigala mu community. Okukyawa kulina okusigalawo. Tulina okukyawa. Ate nga okukyawa okwo bwe kuba kwetaaze kwekakale naye nga weekuli. Bwe kuba kwetaaze kwolesebwa tuuka ku gwe wakyawa omulage nti sikwagala. Leka kwefuula gundi nti gwe oli mugundi asiniikiriza oti amannyo naye nga waliwo sisitimu eyo ekozesebwa. Naddala abazungu bakozesa nnyo sisitimu eyo. Akisanga n'asinika amannyo naye nga sigaakuseka, kukulaga nti alinga asese ku mutima ng'oli mulabe. Abghada lillah, situlina kukyawa nga tukyawa kusinziira ku mbeera yaffe. Olwaleero omulembe gutunuddeyo ng'abantu bakyawa lwa nsonga ndala. Oyo tayagala mukwano gwange mu caayi, oyo yanywako obuugi mu caayi, oyo takkiriza nga bwe nzikiriza mu caayi, oyo ali bw'ati mu caayi saagala. Naye tulina kukyawa lwa Allah. Baani be tukyawa? Khassa omuntu gw'olaba nga atandise okusaatuukira ku mateeka ga Allah, n'omugambako n'agaana, n'ogezaako okuleyinga strategies ezimuzza, nga mu kuleyinga strategies ezimuzza ate ayongera kuba wa bulabe, mukyawe. Omukyaye ku lwa Allah. Lwaki? Afuuse enkonge mu kutambula kw'obusiraamu. Azibikidde olusekera okutambula kw'obusiraamu. Tomusekera. Era ekyo singa twakirina obusiraamu bwalitambudde bulungi. Naye olwaleero embeera gye tulimu, abantu batambulidde ku busiraamu, abantu bawemukidde obusiraamu, abantu beeyambulidde ne bakunamira obusiraamu. Abaana Adamu weebali basekereza. Bwakuyita okujja okunywa obuugi ng'ojja amalusu gayiika, bwakuyita akatogo ng'akuyise mu kimanyi nti mulabe wa busiraamu, jangu oli akatogo olw'okuba yagala nnyo okulya, nojja ng'osunda emimwa. Abghada lillah, okukyawa bwe tunaaba tunaatambula wallahi mu mbeera y'ebyensi n'ey'eddiini kulina okusigalawo. Akulyazaamaanyizza mukyawe. Tulina abakyayi abali professional mu kukyawa, naye ate bwe balangirira baba ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo.
asiga obukyayi mu bantu naye nga ye mukyayi asooka yakyayira mu bikolwa olulimi lwe terukola ki akyayira mu bikolwa songa ne hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ki man raa minkum munkar falyughayyir biyadihi kati omuntu akubisa ebikolwa aba mulwanyi namige ne baba takwatulidde abamu mwagala nnyo okusooka okuwulira naye waliwo alwanyisa ebikolwa nyamala najja ayogera nti mbaagala nnyo mu bikolwa n'akola ebitafaanana na bigambo bye yakyawa mwe mugenda kumanya ddi aba abakyawa kyekimu ku mbeera ezitutadde emabega kyekimu ku mbeera ezitufudde bakadduwannema kyekimu ku mbeera ezitufudde abawejjere ng'abasiraamu mu nsi yonna butamanya balabe bammwe nti bano batukyawa musunkuna nabo ne mudda eno ne mudda eri nga bwe balwanyisa obusiraamu bujja ku maapu y'ensi minhum mulimu abali mu busiraamu bwennyini nga tusala nabo mu mizikiti nga baleba busiraamu baava dda ku busiraamu bali ku nsonga zaabwe basuubula nga bo balondawo ensuubula y'emirundi ebiri Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugamba ensuubula ya mirundi ebiri togenda kufuna yakusatu ensuubula esooka kusuubula na Allah nga betugenda okiraba ensuubula ey'okubiri waliwo abaasalawo ne basuubula edduniya nga baada dduniya oluvannyuma lw'ensi tebasuubira ekirala tomugamba nti tya Allah tomugamba nti jjukira Allah tomugamba nti owaaye Allah agamba bw'ati ne baba ayambadde enkofiira nga yakuza ekirevu ne baba ayina emyaka mingi nga n'ekirevu kye kitobesa envi ne baba akisalako ng'ameze enkanyanya n'embugubugu zitandise omugwa mu feesi ye oba tokyamuga nti tya Allah lwaki anti ekya Allah ye yakita yalabanga okusuubula ne Allah kya wansi n'abeera ng'asuubula nsi kati asuubula ensi Allah agikuteera n'agikuwa asooka kujjamu kitendo kya nsa nga toyina nsa n'akuteera ensi n'ogifuna bw'oba oyagala bakyala n'obafuna bw'oba oyagala buganzi mu bakulembeza abafuzi n'obufuna kubanga ekyo kye wayagala yagamba Allah nti falamma nasu ma dhukiru bihi bwe baamala okunvaako ne babeera nga bagaana okusuubula nange tuli ku kusuubula ne Allah subhanahu wa ta'ala falamma nasu ma dhukiru bihi bwe baalabanga okusuubula nange kya wansi ne bagaana okubeera nga bandikogonaisinga nti nze katonda waabwe yabatonda fatahna alaihim abwaba kulli shay nabaggulirawo buli muntu kintu kye yayagala nakimuwa n'akifuna agulawo omulyango gw'abakyala Allah agukuluŋŋamiza n'ofuna abakyala bonna b'oyagala n'obamalayo oyagala sente sifuddeyo zivuddewa kubba kufaakuuza kunyaga kunyola bano mikono ono mmenya omukono ofune zino tunda kurane tunda mizikiti tunda misala gy'omuzikiti otunde kino na kino na kiri fatahna alaihim abwaba kulli shay abasiraamu abagenze abatambulidde mu mbeera eyo Allah abawadde mizikiti gyonna bagitunze betutambula nabo betulya nabo betweyagala nabo bwe bajja gye tuli nga tusinika amannyo nga tubagwa mu bifuba naye nga balangirira okusinziira ku bikolwa byabwe balabe ba Allah aslan balabe ba Allah bakukikolo bagaana okusuubula naye nekitokoma kwekyo ne basuubula edduniya nekitakomaawo ne batandika okuyeekera Allah fatahna alaihim abwaba kulli shay yabasobozesa okubeera nga alhamdulillah bamwewakanya basuubudde ensi Allah n'abaggulirawo eyagala obubbi yamugondeza ebyokubba nabba tayagala kusuubula na Allah eyagala ebyobufuzi yabizannya n'entebe gyatuddemu yagituulamu mpya n'etalagga nga mwali naddira wansi watudde n'ayiwawo supaggulu n'obutuuliro ne bukwatira ddala ku ntebe bwogezako musindiko jjijja mwasituka nayo fatahna alaihim abwaba kulli shay ekyo Allah kye yamuggulirawo
tuyinaga nti nze ndi kazi nja kufiira ku bwa kazi. Oli kazi? Ndi kazi wa district. Abasiraamu b'okulembera bali bameka siibamanyi. Emizikiti gy'olina mu ttwale gy'otwala giri emeka sigimanyi. Amasomero g'olina mu ttwale ly'otwala gali ameka sigamanyi. Ogwana okubeera nti oli mukulembeze oba olina bigendererwa birala, olinga ali mu kifo kya Allah wakitta, nga bw'onaddira ennamba y'omupiira n'ogiteekamu ate oponenti. Tiimu bwe mulwanagana ono munnammwe amenyese omukono ne mufuna tiimu eri, yembeera y'okudobonkana kwe tulimu olwaleero. Noddira oponenti ng'okimanyi nti avudde ku tiimu eri ebakuba olw'okuba owammwe afunye obuvune ne muteekawo oyo. Twagaana okusuubula ne Allah gy'emitawaana gye tulimu olwaleero. Allah again falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu, okutuusa buli muntu lwennamuwa kyayagala. Eyafiiririra ebyobufuzi yabifiiririra n'ayatiikirira, eyayingira mu kuyimba yayingira n'ayatiikirira n'aba muyimbi, ebya Allah n'abyerabira. Tombuulira bya Allah naye fatarabbasu, mulindirire hatta ya'tiya Allahu bi'amrihi, okutuusa Allah lw'anaassa ekiragiro kye kijja. Musuubule bye musuubula. Abali mu bizinesi bali mu bizinesi, agiteekako obuwakatirwa bwonna obulabika ng'etambula. Abalwanirira mikwano gyabwe balwanirira. Osanga omuntu ng'aga nti nze ono ye seeka wange, ng'alwanirira seeka okusinga wallahi bwe yalirwaniridde obusiraamu. Kubanga seeka ali ku busiraamu nedda, oyo bw'avaako tuba situkyalina mulyo. Fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Allah aga nti bwe nabatuusa kasolya nembakwatako nembabetenta fa idahum mublisun, ekiseera ekineetondera saakibawa. Fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi'amrihi, mulindirire okutuusa ekiragiro kya Allah lye kinajja kijja. Mukole bye mwagala. Abalina obuvunaanyizibwa bw'obusiraamu abaabutuulamu mu kunyuunyuuta emaali y'obusiraamu, fatarabbasu hatta ya'tiya Allaha bi'amrihi, Allah akyabawadde buwi kalemberesa n'obuwangaazi akyabawadde, n'entebe wayinza okuba nga tewali ajja bakwatako, kubanga mulina ab'amaanyi ababawagira mwonoone emaali y'obusiraamu, kubanga mulina ab'amaanyi abasanyuka ng'obusiraamu busaanawo, muli beejenti baabwe. Fatarabbasu hatta ya'tiya Allaha bi'amrihi, mulinde ekiragiro kya Allah kijja. Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un wala takunu kalladhina yastakhfuna min an-nas wala yastakhfuna min Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Abebitibwa mbalamira okuta Allah subhanahu wa ta'ala. Akalembereza kakyatuwadde n'ebyengera byatuweeredde mu nsi, yabitulaga n'atugamba nti tebibalabankanya, okubeera nga mwerabira nti ensi kwe tuli olwaleero abantu bagenda kuwangaalako bayina 60 wa 70, emyaka 60 oba 70 bafe. Waliwo abaali ab'amaanyi wallahi nga bakubisaamu emirundi gy'otasobola na kutegeera, ng'olwaleero bali bweru, bali wansi wa ttaka. Tulina abantu olwaleero gw'oyogerako olw'okwatiikirira kw'erinnya lye, obwongo ne bwagala okulowoozesa nti bakyalinawo.
Muammar Gaddafi yagendanga ku nsi ya Bulaya ne bategeera nti omugagga yakyadde. Saddam Hussein, Mobutu Sese Seko Zabanga, Julius Kambarage Nyerere, Patrice Lumumba, Nelson Mandela, abo bonna baali b'amaanyi mu bitundu gye baali ate ensi yabamanya baayatiikirira. Pablo Escobar. Those are one of the global celebrities. Global celebrities. They are not national but international celebrities. Bali banene. Where are they now? Baliwa. Allah batase waliwo bakutta obukwasi. Bamubaraka bali mu Bugundi, bali mu Butimba. Olwaleero bawangaala nga nkusu. Allah tumuzanyirako. Hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tusubulana Allah. Owekitiibwa Allah nga mmaliza khutuba yange bantu butamanya na kubeera nga Allah bw'osalawo osuubule n'ebitonde mu nsi. Waliwo abeegendereza ennyo olwaleero nga yaga nti nze ŋŋenda kusuubula na munene. Omunene oyo n'amwegendereza, tanyiisibwa, takosebwa, ayina entondo, ayina gundi, tulina omwegendereza, tokolola waali, omala kuvaawo n'oyasimula. Ebyo ng'obyeteekerateekera ku kitonde. Naye abantu wallahi bagaanye okukwatirwa Allah ensonyi, abantu bagaanye okweteekerateekera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mulinde, kiragiro ky'ow'ekitiibwa Allah kijja. Waliwo abantu abadigida mu nsi. Olwaleero mudigide nga bwe mwagala. Ejjogo lye mukoze ku busiraamu ddene. Emali y'obusiraamu eyali efuniddwa oluvannyuma lw'okubeera nga baatuleka ttayo. Abazungu bajja wano ne bagabanya Namirembe ne Rubaga ne tutafuna. Al-Qahar, Allah jalla wa'ala olw'enteekateeka ina abasiraamu ne bafuna obumansikiro. Mu ngeri ya kitigi, mufuusa abalabe b'obusiraamu ab'omunda mu mizikiti. Ne mukwatagana n'abalabe b'obusiraamu ab'ebweru. Obusiraamu mubuzzayo mu mbeera ya kadduwanne gye bwali nga abazungu batuuka wano. Naye Allah abalaba. N'abasiraamu abakyali ku mazima babalaba. Era kyetugamba nti temujja mikono gyammwe waggulu. Buli gwe mulaba nga arangiridde okubeera omulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala, amannya ge mugambuse direct. Innahu yasma'u wa yara. Awulira Allah ate alaba. Temulowooza nti olw'okkeereyesa obbakwatako obusobozi talina. Abaleka ne beegiriisa, abamu ne bwerangirira ne ku bwakatonda, abalala ne beerangirira n'okubeera n'emikono egy'ekyuma. I'm going to use an iron hand. Kwani kozesa iron hand ku bubbi, kozesa iron hand ku ngusi. Ekudde ejjembe eremeddwa buli munene. Basaabalwanyi bonna enguzi yawana ebalemye. Wallahi balwanye entalo ez'empewo basirwanye, ez'omunda mu nnyanja basirwanye, ez'omu bbanga waggulu w'ebire basirwanye, ez'ebibira basirwanye. Wallahi enguzi egaanye. Baatulankinze nga tukwata ekifo kya 29 mu kulya enguzi. Naye buli asitukaga ni nguzi. Lwaki? Kubanga abagirwanyisa abasinga obungi mubo bagirya. Toyinza kulwanyisa kintu kyokola n'okijjawo. Tosobola. Kubanga abantu balabira ku ggwe ne bakola. Ate n'omala n'owudiisa nti toyagala ng'ate kyoliko. Ebintu bye twalitaddeko omulaka mu kulwanirira mu ggwanga, wallahi abantu si bye baliko. Abadan. Olwaleero nze waliwo olutalo olw'ekifuula nnenge lw'endaba. Abantu bavudde mu byalo, abantu bali bubi. Abantu bali bubi wallahi, obwavu bugenda batta. Abasobola okusiiba basiibirira buugi. Beyye mu byuga batandise okulwanyisa obwavu. Situgamba nti beyiwe mu bibuga nga bwe baagala. Naye mubateeketeeke, atunda lumonde amutunde, atunda obutunda amutunde, babuyoola. Bwe bamala obuyoola ne babukuba ku pikapu ne basanyuka nnyo ne batwalira bakyala baabwe ne banyo. Olwanyisizza ayanise lumonde ku street.
nga yeetunda tomulwanyisa mugenda mubawa buwi environment and soft landing soft environment basobole okweyongera okwetunda batandikira mu bubugabuga butono ensi bwe yeyongedde ogwenyuka kati beetunda ne balina ku lubalaza lwa State House teri abagambako bamalaya bayitirivu ab'emyaka gyonna ensi esirise lwaki kubanga ekigenda mu maaso bakyagala ensi ewuttuke eri enguzi abantu batamirukuke Uganda ekwata kifo kya kumwanjo nnyo nga bwe mbagambye mu kulya enguzi era ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu nsi yonna mu kutamiira mu kutamirukuka n'okunywa omwenge ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu bwavu ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu butaba na mpisa ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu kutulugunya bannamawulire ekwata kifo kya kumwanjo nnyo mu kutyobola eddembe ly'obuntu ebitegeerekako nti oba nankani yatutte World Cup ebyo situbisobola be basinza okufulumya embwanyi n'evanira be basinga mu kusuubula kino nedda wabula buli kisiwuufu kyonna ffe tuli ku mwanjo dhahara alfasadu fi lbarri walbahr emitawaana girabiseewo emitawaana gyeyolese ku lukalu ne ku nnyanja bima kasabat aidi nnas olw'ebikolobero by'abantu bye bakola olw'ebikolobero by'abalina obuyinza bye bakola olw'ebikolobero by'abantu Allah bakyayazisa amaanyi bye baliko olwaleero bekutuuka kukayanira ku byokulya abalina amaanyi bakayana ne bamalayo embeera yonna bemuga nti abantu bali bubi emabegakaawo balangiridde okwokya eddagala naye nga abantu babadde bakaaba eddagala buli dwaliro lyogenda mutamuli eddagala tugenda kwokya ttani 305 ttani 1,500 simanyi mumeka ez'eddagala muzookya zibadde luddawa nasalu llah alafwa walafiya fi dunya wal akhira embeera bwetyo bwefaanana Allah atuwe ekyo atuzza Allah atuwe ekikolo n'eddagala naga nti ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim ekireese emitawaana gye tulimu olwaleero bantu basalawo obutasuubula na Allah ne basalawo ne basuubula n'ebitonde binnabyo ku nsi ne bagaana okusuubula akhira ne bagaana okusuubula enkola ya Allah nga basuubira bajja kumalako Allah ne bamusenza kati era abantu boogera ne baga nti nze ku mukyala wange Allah adde ebbali nze ku byobufuzi byange Allah adde ebbali nze ku seeka wange Allah adde ebbali nze ku gundi Allah adde ebbali Allah omuzizza ebbali kitegeeza nti tosobola kusuubula naye osuubudde n'oyo gw'olonzeemu Allah abaviire mutambule ng'abivaamu gwe moto gwe tulimu olwaleero hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim mbabuulireko ku kyobusuubuzi Allah yayogera tunjikum min adhabin alim nga bwe munaaba mukisuubudde Allah agenda kubeera ng'abawonya obwinike fi dunya wal akhira ekigenda okugjawo obwavu ekigenda okugjawo omusana ekigenda okugjawo abakulembeze abatasaasira abavaabiza ab'omululu bakiri mululu olwaleero betulina olwaleero nga batubunya miwabo tebasaasira mwavu tebasaasira muntu alina katono wabula buli kantu konna ke balaba kaali badde kaabwe bakatwale butwasi hal adullukum ala tijaratin kijja kiti ekyo Allah yabaseesaamu mwasala okusuubula nabo nga mulowooza nti obuwanguzi bwammwe buli mu kusuubula naabo ebya Allah birwa ekyo kyalibadde ku bantu abali ordinary naye n'abawalimu muwe mukidde Allah subhanahu wa ta'ala bamaseeka abawalimu n'owulira omuwalimu nti yatunze omuzikiti omuwalimu yatunze essomero ly'obusiraamu gundi n'amala neyeekaza n'azimba abo abaŋŋambako babbi nja bamalawo amaanyi okyagalina fatarabbasu neerinda hatta ya'tiya Allah bi'amrihi ekiragiro kya Allah kigenda kutuuka linda jama
muntu atunula ku ddyo nga tewali kiyinza mmutuukako, n'atunula ku kkono nga tewali kiyinza mmutuukako, n'atunula gy'alaga nga tewali kisobola mmutuukako, n'atunula n'emabega nga security tight, naye akaseera katuuka nga Allah akufunzizza nga bwe yafunza Firawuna alayhi llaana. Firawuna yatunula ku ddyo nga tewali mutaasa, n'atunula ku kkono nga tewali, Allah amwetoolozza amazzi ali mu kazinga alaba gamulya, nga Allah jalla waala bwe yazikiriza Karuuna yatunula ku ddyo ne ku kkono emabega ne maaso nga tewali. Wakadhalika Firawuna, ne Firawuna bwe kityo bwe kyali. Abali abamaanyi Allah akubuuza nti fahal tara lahum min baqiya, waliwo abannemerawo mwe bemuzuula abali eyo ku nsi nga baagaana beefula bakiwagi. Bonna Allah jalla waala ng'abatadde wansi wa ttaka. Ne Allah bw'aba akuwadde akalembereza n'okakozesa obetente, n'okakozesa olyazaamaanye, abatalina musango, kubanga olina amaanyi, kubanga osobola okwogera ne gunti, kubanga oli wa kitalo nnyo. Wallahi nangirira nti tuli banafu, naye nkakasa nti ebbanga lye tumala nga tulina obukkiriza nti ow'amaanyi asinga ab'amaanyi tuli naye, tugenda kubeera ennemba nammwe. Fe katuwanike mikono, mugyayo amaanyi gammwe gonna ge mulina mutukkatire, tuwanike emikono. Alqawiyu huwa Allah, ow'amaanyi ye Allah, ow'amaanyi ye Allah. Kyenva mbagamba mmwe mulongoose, kubanga Allah tayinza kuyingira mu vvurugu ono nga temulongoosezza. Mwagala Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga abasaasa, abataase ku balyaza amaanyi, abataase ku bakiri mululu, abataase ku bantu abatakyalina nsonyi, balidde bye balidde babimazeewo baagala kutulya. Allahumma nsurna ala alqawmi adh-dhalimin. Allah tutaase ku balyaza amaanyi basusse, batuyinze basusse ekkomo, betuwangaala nabo, abali munda mu busiraamu batutaase Allah kuba bagenze bawera buwezi. Abantu tebakyayina nsa, abantu tebakyayina nsonyi, abantu beefudde nyanga zino z'okasukamu kyokasuseemu n'emira, baganya okwekkusa, ennimi zibasobose, n'amalusu gabayiikanga gambwa nnumi etannakomba kantu. Allahumma nsurna ala alqawmi adh-dhalimin, wansurna ala alqawmi almujrimin, wansurna ala alqawmi alfasiqin, wansurna ala alqawmi a'daika wa a'da' ad-din. Owekitiibwa Allah jalla wa ala nga maliriza khutuba atugende hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi. Ekigenda okujjawo emirerembwe egiri mu nsi, mwe abatonotono abakyalimu akategeera nga mwasalawo okusuubula na Allah, temulookalooka n'ebyengera Allah byawadde abalabe be. Kubanga gundi avuga emmotoka nnene kyekibaleetedde nammwe obwinike, gundi amuwadde emmotoka nnene, gwawadde obufuzi n'abumuwa, gwawadde okubeera mu kifo ekinene ng'ayina abakuumi n'abamuwa, gwawadde obwamufuti ng'alaba nti enkomerero ya byonna n'abumuwa, n'atuuka n'okwogera ebitasaanidde amuwe. Bwe bwoba okyakakasa nti okyali kuye wasuubula naye, akuwadde amazima. Lwaki owankawanka? Tonnafuna ssente oyina amazima, toyina bufuzi oyina amazima. Galongoose ofe ng'oli mwavu, galongoose ofe nga tofuze, galongoose ofe nga tofuuse kaazi. Olwaleero abantu bakayanira kubeera bakaazi nga n'abasiraamu be bakulembera tebabamanyi. Olwaleero abantu batambula kutema regional gundi, regional Uganda Supreme Council, regional Supreme Council, naye nga n'abasiraamu abali mu Uganda atema tabamanyi, n'abali mu region zitabamanyi, n'emizikiti egiri mu tagimanyi, n'amasomero g'obusiraamu gagwa buli lunaku tagamanyi. Atema ki? You are segmenting what you don't know. And there is no reason as to why you are segmenting, because you don't know. Kumaawo betunaaba tusaze kino, betunasala tuti awo nakani enegundi eyo nefune regional cars, nefune regional cars. Uganda tujawuddemu emirundi 9. Ne ba regional cars 9. Emizikiti emeka giri mu region yegindi sigimanyi, basiraamu bameka bali egindi sibamanyi.
basiramu bameka balina diguli egindi sibamanyi otebatema ki eyo Kampala Central eyo sigiwadde bukulembeze eri mu briefcase yange kubanga bwe muli William. Is that the iron hand you are talking about? Ogwe mukono ogw'ekyuma gwe wali otugamba gwogenda okukozesa? Tuzze tukabirira okwegatta mu ggwanga. Abasiraamu mwegatte olwaleero ekigendo tugatta akawunti ya William kubanga buli muntu kati alookalooka. Abakasozi egindi tulina okulya ku ssente za William, abakasozi egindi tulina okulya ku ssente za William, abakasozi egindi tulina okulya ku ssente za William. We batannawaaba ate singa mubadde muwaaba nga bye muwaaba birimu amakulu naye temuli. Mugenze mu bafuzi b'eggwanga lino we mutuuka mugenda mu Malaga Mansantungo, mugenda mutemerera ekigambo ekinene kubanga mu bafuzi olwaleero kye kitunda. Abo bayekera, abo bamilitias, abo bayekera, abo bamilitias, abo bayekera, abo bamilitias. Solicitor General awandiise ebbaluwa egamba nti tusisinkane ab'obusozi obw'enjawulo. Bamutuukiridde ng'ekisinga bo batta akawunti tugabanye tutya ssente. Ebigenze tebafaayo, embeera y'abasiraamu tebafaayo, abasiraamu abatalina mirimu nga bayivu tebafaayo. Tutandisewo tutya projects. Omusajja yatandikawo Umma House ne bamulwanyisa tejja kubaawo naye tulina okugabana ku ssente za William ono si yasoose. Ebintu byonna bigenze byonooneka nga mubyonoonera mu mikono gyammwe olw'ettigi. Oli lwafuna obukulembeze kwa Kedi Guni nga awasa abakazi 8. Abamu abeerabira awasamu mirundi 2 n'asuula naawe n'awasa omulala. Bwe mutyo bwe mugenze muzanyise emaali y'obusiraamu mu mbeera efaanana bwetyo mu ngeri ya kitigi, jogo, bujega na butamanya. Maali yonna efudde. Ebintu by'obusiraamu byonoonese nga byonoonekera mu mikono gyammwe. Naye katuwanike emikono, Allah ajja kusalawo. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله مكرزة الله من ومبكر بمبغر كسبورنا الله فتح الله تايغالا بوزا مبكا غامباتي nebo waba kikuba gwe kyobonyweza lwaki nabbi yagamba nti abantu bagenda kutuuka abali babakutte obusiraamu buno nga balinga abakutte eryanda likwokya nnyo nga n'abalabe bakuttula olisuule tosuula likendereke lisigale nga likwokya. Allah ganti wakadhalika owekitiibwa Allah ganti wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kale agenda basasula mmwe olw'obugumiikiriza bwe mwagumiikiriza n'eryanda abawejjana mwasuubula olusuubula lulungi. Muleke abasuubula n'abasirikale abanene basuubule nabo. Twalaba dde abasirikale abanene abamu tebakyaliwo, abamu babafubutula n'ebyambalo ne babikasuka nga tebaagala nakuddamu kuwuliza nti baali basirikale. Abasuubula n'abafuzi mbaleke basuubule nabo. Abasuubula n'abayimbi basuubule nabo. Abasuubula n'abagagga basuubule nabo. Waliwo abali mbagagga nga bali mu briefcase z'abagagga ze bakwata. Omugagga oba atunda omwenge seeka awaana muwaane, omugagga oba atunda walagi seeka awaana muwaane, omugagga oba atunda nani awaana buwaanyi, njaga awaana buwaanyi. Wallahi nze era abagagga benkolagana nabo, wallahi nze abagagga ate bani, wallahi nze njagala abagagga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja mwavu gwe yagala abagagga bw'oba olaba ng'ejja naye eri awo tambulira. Baambiya illa bannabbi ba Allah basinga obungi bwe muba mutwala nti ekyobugagga kye kikulu nekituuka n'obatunza emizikiti nekituusa n'obbeegassa n'abalabe b'obusiraamu mutunde obusiraamu buveewo nga mwe mufunye ssente mugagga wadde mudiringe nabo ssente Allah jazibawa naye fatarabbasu hatta ya'tiya Allah bi'amrihi. Mulinde kiragiro kya Allah kijja. tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Mukwate ku mali yammwe mmwe abaavu abaasalawo okusuubula ne Allah, mukwate ku mali yammwe entono kubanga Allah agenti bi amwalikum. Mukwate ku binusu byammwe kuba ebizike temubirina, ebizike biri mu bagagga bali. Olwo n'emizikiti egimanyiddwa nga gy'abagagga basala bagaziwa
kutubegenda maaso nolaba omugagga ng'akutte essimu aliizidi lwaki bo baasuubula na bizinensi zaabwe bakwatagana n'abagagga bakwatagana n'abanene bakwatagana n'abajaasi bakwatagana n'abapoliisi bakwatagana n'abafuzi bo balaba ng'okuwangula kwabwe kuli awo bwe muba mwakwatagana ne Allah mulindirire mweŋŋanga emitawaana gyonna eginaabatuukako ng'ababalanga babalanga kukwatagana na Allah mujja kusibwa mujja kuwalanibwa mugenda kuyitibwa abayaaye naye munyweza okusuubula kwammwe ne Allah wajazahum bima sabaru jannatan wa harira awo ejjana weeri nabana abafunye ejjana y'oku nsi mbaleke tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum mutekeyo ebinusu byammwe kuba temulina bizike dola temuzirina wa anfusikum ne wekyetaagisiza ggwe wennyini nga tuge nti wete omutayimba ogwo ng'amaanyi ogalina guwete naye ng'oguweta lillah man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman nabbi muhammadin amaliriza sallallahu alaihi wasallam abayogeranga bwenjogera ku kituuti olwaleero basahaba alina basomesa bagenda okuwulira nga waliwo emirere n'obugomo bwali buyingidde mu Madiina owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nabbi wa Allah subhanahu wa taala asomesa ababuulira amateeka g'owekitiibwa Allah basahaba ne basalawo bubi kubanga Allah yali bali bakyali ku koosi Allah akyabatendeka butendesi tebannafuluma buli muntu n'akwata engatto ze n'afuluma n'aleka nabbi ng'ayogera lwaki baali bakyalimu okuwankawanka nga tebannasalawo tusubule na Allah tusubule na duniya tusubule na Allah tusubule na duniya ne batambula ne bagenda balese nabbi ayogera ne basahaba abaali abasaamusaamu la hawla wala quwwatan illa billah Allah sajibuliro nga nabbi amaze okwogera aya esisembayo mu suratul jumaa ye Madina n'abaga nti wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima kul ma 'inda Allahi khayrun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khayrur raziqin bwe batyo bwe bakoze idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima bakoze batyo bwe bawulidde obugomanga butandise okubeeranga buvuga buli omu n'atunula we yalese engatto ze watarakuka kaima ne bakuleka ng'oyimiridde weeyogeza kubanga bagenza kusuubula bwe mutyo bwe mukoze abakulembeze b'obusiraamu ku bintu byonna bye mwazannyiramu olw'okuba muwulidde nga waliwo obusente obuva egindi ne mugamba nti katugende tubatemerere katubeetoolole mu buyinza bonna tubawalage enziro tubamette bwe tunamala obametta be bakutte babakwate mubateekako kinene butujju buyeekera watarakuka qaima bakulesa yimiridde qul ma inda Allahi khayrun min allahwi wa min attijara bwe baba bakomyewo bagambe ma inda Allahi khayrun min allahwi wa min attijara byoleseba bye balese oyogera ng'obabuulira ebyeri Allah ng'obabuulira okusuubula ne Allah subhanahu wa ta'ala khayrun byebisinga min allahwi obuwoomerevu bw'ensi yonna mulimu abakyala byansi mulimu obufuzi wallahi abafuzi abaafuga n'abatufuga olwaleero n'abajja okufuga enkya nga bano bavuddewo baawano obufuzi bwabwe tebugenda kutuuka mu maaso ga Allah khayru min allahwi wa min attijara n'ebyobusuubuzi funa obuwomerevu bw'ensi bakyala kulya bulungi bizinensi eŋŋanda zo obwakabaka byonna bya ku nsi teri agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga minisita teri agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga mufuti abadan wabula ate Allah agenda kubuuza obwa minisita wakulembera abantu sente zabula zitya gweza oli mufuti wakulembera abantu n'obamalako ennankani ne batandika okkaayana ng'ebintu bigenda sente zaabwe zaddawo wazirirawo ani yakuwa obuyinza obuzirya gwoli mukulembeze oli mufuzi abantu wabafuga ennankani wakola otya bonna teri agenda kuddamu gwolabanga munene nnyo maaso ga Allah agenda kubeera kiini lwaki situsuubula n'oyo agenda okufukamiza abanene mu maaso ge batandika okuwoloma
musubule n'oyo ate nga akaseera tekali wala nakati akalembereza ketukyayina inna allaha yumuhil wala yuhmil mukwata mpola allah si mulagajjavu ebyo mubitegeere biauni llahi wa tawfiqihi bitegerekeke bulungi وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ebyobusubuzi byonna ebiri Allah byebisinga wallahu khairu raziqin ate Allah isaba gabirizi osobola okupapa n'ogunyola n'oleberera olulimi ne lukusooka n'oyiika amaddu n'engeregeze ne zikuyiika naye Allah byonna byogenda ofaakuuza naye atabitukuteeramu mukisa bikuyita buyisi mu ngalo ate ng'owangalira ku bunkenke kubanga okimanya abantu tebakwagala wabba ebintu byabwe n'obalyaza amaanya wa yawma alqiyamati yuradduna ila ashaddi al'adhab ngate oluvannyuma lw'ensi ogenda ku kibooko nampingu salasilan wa aghlalan wa sa'ira ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وروى اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عليك بالكافرين المعتدين وأوانهم من المنافقين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم أعدائك وأعداء الدين اللهم انصرنا على القوم المجرمين اللهم انصرنا على القوم الحاسدين اللهم انصرنا على القوم الحاسدين اللهم انصرنا على القوم الساحرين اللهم انصرنا على القوم الجاهلين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام وأقم الصلاة